ebyomukunja atasera bibi akati ne wetwogerera bineeno baasose kwata abasirikale baneeno babiri olwaleero ku studio drone zize bbiri ne zikwata producer ababaddewo n'abayimbi bonna ababaddewo bonna buli abadde ku studio bonna bintu bireka byagala kutabukamuko akwatiddwa finally omukunja atasera mukunja agenda akola oluyimba ebyedda sooka oteekaawo free omukunja atasera oluyimba alwali lulaga ebyenkyukakyuka lwali ku byabufuzi era nga wano yali ayagala gavumenti eriwo eve mu buyinza erekere Kyagulanyi Center mu nkusaba n'obuwombeefu asooka olakinge oluyimba lumuzaalidde akabasa wetwogerera nga bwowulidde basooka kwata aba producer abaalukola ne basooka bakwata abakwata ekifaananyi n'abasirikale abalimu yagenda maaso n'akozesa abasirikale ba Uganda Police okuyisaawo message y'enkyukakyuka banono bwe basooka okuba nga babambaza n'ababakwata mu luyimba information bwetyo yali bwe bati bali mu studio nga bateesa ebyaddala mukunja ebibye si birungi likitya batano bange nsa kwogerako ku nsonga eno kubanga bwe twali tukola oluyimba olwo oba project eyo ne bafande Mia nabo bafande abalala fenga abantu tetubangako na kigendererwa kya kumenya tteeka lyonna oba okubaako gwe tunyiiza mu ngeri yonna era ebyaliwo byonna bafande abo bali buli kimu twakikaanyaako but yesterday nabadde nendaba aka video nga bagamba afande Mia ne banne babatadde mu komera and I was so disappointment kati then era mbadde awo ate ngenza olaba ndaba eno video yono Simple Killer nti ne ba producer bikyani abaniga batandise obayoola mukama mulungi nti wenkebedde simu nkakiddwa mfunyeyo at least aka video and I think kankaba playing gire wano Uganda Police ndowooza ne bafani bakyali abalala like kitegerekeke bulungi kiveeyo nti tewaaliwo kigendererwa kyonna kyakunyiiza muntu yenna oba kumenya te kuba kakati ekirooto kuyitawo. Are you ready to risking them? Are you ready? Beda we no bugagga nyaba gendo teri mugagga atali sikinga basikinga kimanyi bulungi lwakuba tebabitugamba kubanga nze nakugambye nga ntandika siremererwangako ku dunia ya Mungu wakiri mbyonoona anti nze siremererwangako newe butya nongamba twagala mpale ya muka president kasita kugamba sente zange weziri wano wano Owegwanga ye kamboze pasi tuna ba president kati mwe bafande yo je mubeera nga abakuuma eggwanga mwe muli mukoma ba president bameka president w'eggwanga tulina omu ati oga just oga president mbadde nkuwa ekyo president w'eggwanga ndisinga butya uliriza afande Mia mama mbadde nkuwa ekyokulabirako ne nkugamba ndinze nawe bukeera n'ompita n'ongamba omanyi mukunja njagala mpale ya mukyala wa president nakubuze ekibuuzo nze ne nkugamba mpa bye neetaaga ne nkugamba mpa ssente zange n'ozimpa wallahi bankubirayo masasi akubuuziza ni president ki wadupu kulumajja kututanga netunatuuka kufa National Unity Platform wamafande kati tuwuzike mwewaddeyo kati wewaddeyo kama mbaya ni naye bana Uganda
amanya endoboozi wampita eyo Montez. Sikola nko video eno nanga ndi munyivu nga nenyike ku mutima. Nekoze video eno nga ndi yana konsiko. Olwa Mukunja Atasera. Mukunja Atasera yakoze ebintu bannange. Yageze nakola oluyimba wa producer omulala ate najja nayita beat wa Twix wa studio yange. Bakole ki? Bajiddemu ni baafande. Kati bakoze oluyimba mukulukola waneno Mukunja agenze kola nonsense we nakukolesa baafande ensobi nabba na account ya baafande kati bane batunoonya baafande tulira ku nsiko Mukunja yekwesa amasimu agajjeeko. Waliwo story circulating ku internet esaawa eno eyo Mukunja Atasera ku lw'oluyimba lwe yatadde oluyimba lw'enkyukakyuka. Mu bubaka bwe yasizzamu olwo oluyimba oba oli awo bwandibadde tebukanga nnyo wabula okusinziira ku visuals eyataddeko okubeera nti abasirikale ate nga bali mu uniform ya police okubeera nga babadde mu video eno kya surprising nnyo audience. So oluvannyuma lw'okubeera nga oluyimba luno lwatambudde era lwatuuse ku bantu ab'enjawulo abasinga story eno mugirabyeko naye njagala nkulage video eyalikodingibwa nga bano bali mu studio omuli Afande Mia Sako n'Omukunja Atasera nga bali mu studio olabe ku studio session biki ebyaliwo mu kaseera ako nga bali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gyakucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira lwadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula. Kuba ku nnamba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo kuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kibuzo kiri nti Afande olina mu sente zigenda okika oluyimba oba tolina? Oli kuba sente ntonotono low budget. Katege lwaki Afande nkimubuuza nti kati sebo ne TikTok okola challenge asobola okusaba emitwalo 5 ate no nogimuwa sikugaana asobola n'omala omwezi nga okategedde kengezaako okula. So kati Afande oba nga tolina sente kitegeeza strategy gye tuba tusigaza gye bayita risk taking. Wama Afande kati tubuuzike mwewaddeyo kati weewaddeyo kama mbaya ni ebisigaza bindekere kiwe kiri manyi lwaki nsooka okubuuza nti weewaddeyo naye baba bagenda kusala mukyala wo mu ddwaliro bamulongoose omujjamu bebi waliwo abasooka otteekako emikono okategedde nti